CBS FM abatuuze wano Gaba basanyukira ekibonerezo omulamuzi Alice Komuhangi kyawadde Christopher Okello Onyum ekyokugenda Kalabba ekibwe olw'okusingisiza omusango gw'okutta abaana bana ku ssomero eryitibwa Gaba Early Childhood Development Center ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwokuna omwaka 2026 kukyambudde sabbiiti nga 3 nga kkooti etula wano Gaba wano ku mwalo era kati abatuuze besabye obabuuziza ku mulimu olw'ebigambo byogedde omulamuzi Alice Komuhangi ate oba olyawo abamu basanyukidde ddala balowooza nti ekibona ekimu kyabadde balinze ekyo ekya Christopher Okello Onyum ekimugwanira ddala era twatwereko naye maama owulira otya ku kibonerezo sebo taata oyogera otya ku kibonerezo ekimuweerera ebbanga ekitandika okujja mu kkooti twebaza omulamuzi kyasazeewo nnyo obudde bwaffe ensala ya kkooti abantu bafunye obwenkanya lwakuba tatubuulidde agenda kuttibwawa era wa naye twebaza mukama yebayo tukuuma okubakunaku lwaleero tuwangudde omusango era omusajja atuuzibwa okuttibwa lwakuba tebatumudde agenda kuttibwawa era ddi naye kiriwiri obeerawo mukama yeebale ddala bwebali nnyo ebamu ku batuuze aboogera ku nsala y'omulamuzi Alice Komuhangi ekyokuwa ekibonerezo kya Kalabba oba ekyokuttibwa Christopher Okello Onyum asingisiddwa emisango 4 egy'okutta abaana bana ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 mukama wange ssebo okyogera anyumira okufuna ku batuuze wano bambulire ate bawulira batya ku mbeera eno Shakira olyoza kati mumbuulyeko ensala y'omulamuzi leero mukyanga kkooti ebaawo leero wetulabye amazima mu kkooti leero tulabye amazima n'abalala baliyigira kwekyo okutta omwana bamutama nga era tulaba yogera Shakira tebalijjanga bagabwebu bajje battire n'abali ebweru balabye nekyo Shakira bamutenga tulaba yogera kale embeera yeeyo eri wano eGaba omusango gwa Christopher Okello Onyum olwali okukomekerezeddwa kutegeeza nti omulamuzi Alice Komuhangi amuwadde ekibonerezo kyakuttibwa olw'okuganya okusingisibwa omusango gw'okutta abaana bano abaana abattibwa ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwokuna omwaka 2026 era kkooti ezze etuula wano eGaba abatuuze essanyu jjereere omulamuzi ku mupi yayogedde agambye nti okumanya Okello Christopher Onyum yakola ekikolwa kino ng'agenderedde tafunye na kisa kwetondera bazadde baabo ab'abaana abattibwa era ategeezezza nti Christopher okumanya era akola ekikolwa kino ng'agenderedde yakikola emisana ttuku nga tewali n'omu gwatiddemu omulamuzi era ategeezezza nti akizudde nti Christopher Okello Onyum byabadde agamba byonna nti yaliko ekikyamu ku mutwe olwoli amatategeera obwongo tebukyakwatagana bulungi agambye nti bino byonna yabikola abitegedde oludde lwabi lugambye nti Christopher Okello Onyum alina okuttibwa olw'ensonga nti abaana mu kiseera ekyo bamulabanga taata azze okubawa obukuumi ate n'abasanjaga n'embuzi oba enkoko omulamuzi era ategeezezza Alice Komuhangi nti ekibonerezo kino akiwadde Christopher Okello Onyum si ye yekka naye naawe bwe yakweka kkooti bagamba nti baali mabega w'ekyo ekikolwa kyeyakola ekyokutta abaana bana n'ategeeza nti amateeka gye gali era bajja kubanoonya nabo bafunibwe nga Christopher Okello Onyum bw'afuniddwa olunaku olwaleero omulamuzi era ategeezezza nti akubamu akafaananyi abazadde kati embeera gye bayitamu n'atuuka n'okugamba nti Katonda kati yekka y'ayinza okubagumya era awadde n'ekyokulabirako ekyamama w'omugenzi mwana yattibwa Gideon eyafa bagambye nti yakuba pressure n'azirikira wano ng'awa obujulizi n'agamba nti kyokka Christopher Okello Onyum tasobodde kufuna nsonyi kwetondera bazadde abo omulamuzi Alice Komuhangi era ategeezezza nti Christopher Okello Onyum alemeddwa
okubaako kyayogera eri kkooti yadde okugamba nti bamusonyiwe ekiraga nti ekikolwa kino yakikola akigenderedde. Yembeere wano mu kkooti wano egaba bolabeewa ku lufuba olw'okujaganya kwekyo kyalowooza nti kibagwanidde ekyokuwa ekibonerezo ekyakalabba aba ekyokuttibwa Christopher Okello Onyum olw'okutta abaana bana wali ku ssomero eriyitibwa Gaba Early Childhood Development Center. Mukama wange ssebo mbulyako ensala y'omulamuzi ssebo. Tugambye n'embeera n'abalamuzi bwe batyo mu Uganda nga 10 tetujja ssanga abaana baffe kugundira mu makomera kuba omwana asaza omusango ow'ekitiibwa asaza omusango n'omutima obwebwenkanya bwe tulinda anaifanai omuntu osamunye ekitala naye bakusse ekitala kyensaba kooti ereeta omusajja oyo oyimuze ku gurawundi nga bawereemukira weyattira abaana baffe gye bali bajja kuwummula mirembe nga bamuleese ne bamuttira wano weyabattira yogerako omulamuzi ekibonerezo kyabadde Okello kyatukoledde ye mukama mwekyasinga okwagala era kisazenga muzadde omukyala ate balyoke natuwa omulamuzi omukyala kuba yasala abaana baki tetuli basanyufu era abazadde mwenna bane musanyufe ate mukomyewo n'abaana baffe basome basomero lyaffe ery'eggaba essubi kiteredde bulungi nnyo Okello yo omuntu tekalabba era kalabba kakyaliyo n'abasubira okukolera ebintu ebibiwe ebityo kuba naabwe mujjagenda kalabba webale nnyo Okello ngenda mukolamu akayimba kuba Okello munyerikwa webale nnyo webalire ddala mpuliriza n'abatugoberya ku CBS nja kwongera okutuusaako embeera nga bweri wano egaba nja kutaputya mpolampola nja kuwumbira kooti nga bwebadde okuva eri gyetwatandikira okutuusa olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ogwokuna omwaka 2026. Jjukira nti omulamuzi Alice Komuhangi yayingira musango guno ennaku z'omwezi zaali 9 omwezi ogwokuna ate pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'alagira kooti etuule wano wennyini awazzibwa omusango ogw'okutta abaana. Nkyali Sembegera Muhammad Byayi tujja kuddamu tuliziganye katono nnyo ate Mukama Katonda asaba abankuumire. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road.